Farida wamu n'omulabi waffe alijali wano wendi mu kibuga ky'Entebe kyenyinza okugamba nti enjogera eriwo ey'ennaku zino egamba nti ab'Egindi balumiza ab'Egindi kyenyinza okugamba nti bannantebe bayongedde okulumya abantu bonna okwetooloola eggwanga Uganda olw'ensonga nti ebifo byonna mu kibuga eky'Entebe byabooze abantu okuva ebule n'ebweya bazze kumpi ne basanyukira buli kifo eky'omu kibuga Ntebe. Ekibuga ky'Entebe kyenyinza okugamba nti ekimu ku ebyo ebifo ebyokusanyuka ebiyitirivu omuli amabaala ziwooteeri gali kwoleka wamu ne biici ezisoba mu 30. Ekyo byonna byabooze era nga abanywi b'omwenge abo bo basigadde bakukulumira abagusonda abamu n'abagusapulayinga olw'ensonga nti omwenge gwaweddewo mu bitundu bino. Farida wamu n'omulabi waffe kyenyinza okugamba nti ebyo byonna byabooze era nga DPC ku nsonga y'ebyokwerinda yategeereza nti tewali muntu n'omu yakwatiddwa mu nteekateeka yonna wonna era ng'olunaku lw'eggulo wamu n'olw'essekukulu lwennyini emmotoka eza poliisi ez'obugombe zaasiiba zeetooloola ekibuga Ntebe okukakasa nga tewali bulabe n'obumu butuusibwa ku bantu bazze kudigirira mu kibuga kino Ntebe. Wabula n'ekirala waliwo abatatera kujja Ntebe abasanze okusoomoozebwa naddala ku luguudo lwa Ntebe Express olw'ensonga nti abamu obwedda bayitako nga ekifo ky'okudda e Kampala ate avaako n'agenda ngadda e Busega ate ng'olwo aba abeera abuze era nga kimutwalira akabanga ate okuva e Busega okukomawo eno Entebe oba oliawo n'ayolekera ebifo nga Kajjansi wamu ne Kawuku. Farida kyenyinza okugamba nti Ntebe ayakayakana ahead of okwetegekera olukuŋŋaana lwa summit olugenda okubaawo mu mwezi ogwa Gatonnya ennaku z'omwezi nga 15. Ebyokwerinda gguluggulu abasirikale ab'ebibombola wamu n'ab'ekkaki be bali ku luguudo luno okukakasa nga tewali bulabe bwonna butuusibwa ku bantu era abantu bonna batayayanga balalu. Ono omubaka wa pulezidenti mu kibuga ky'Entebe yategeeza nti tewali mulalu yenna yakkiriziddwa okutaayaya mu kibuga kino era nga bonna bakwatiddwa ne batwalibwa mu ddwaliro e Butabika era omuntu yenna alina owooluganda yenna nga yagwa eddalu ssaawa zino omusanga Butabika. Farida nga omanyi omulimu gwaffe gw'amawulire tetuwummula ngenda kwongera okutalaaga ekibuga ky'Entebe nyongere okulaba ebifo bino embeera gye birimu wamu n'abazze okusanyuka biki bye bayinza okutenda ku kifo kino nga bwe kyabadde mu nnaku ezaggandaalo. Namuli Rachel Rabibye Stefina wano mu kibuga ky'Entebe. Kale webale nnyo Namuli Rachel sigenda kwongerako naye katulindirire nga wogambye nti okyatalaga ekitundu ky'Entebe ate bannamawulire tetuwummula ndowooza yongera okusaggula naffe tulindiridde ebikirawo mu mawulire gaffe aganaddirira.